Watu information ingani? Kati wano kati kibuga bya kumweli kweli. Muko. Jana wanafunzi sasa umbwa sasa sasa wanakuja kwa nini? Sawa dachata. Ndio wao. Nyabo. Musoke muje. Ngamula jana. Tugenda kugenda hoteli Aha. Yangu ayo. Munambe nzizi kati nzize. Olaba batu omwana wange ne bakwata omukwano. Bakola ki? Batu omwana wange ne batuka kuno siku tajja. ono tiyabadde kuva kilomita ekisombe Eddie Ndio kugenda kwa watu wengi kubanga kata. No baga. Kanswale. Fine. What are you going to do for you? Wala kayo Omubaka kiki. Kati musoke mutundewa. Batugambye tuddeyo. Muddayo nga temulina sente za kunywa buzi. Tonda endako bwentusaawo. Sona byanga njogana Mu nyumba ali kikulete okugenda okugireri. kali kambuye kibuuzo. Wana Osuubira nti kati n'owensaba bannamawulire ne babaleka oba kanso n'eŋŋamba nti kale abantu bagumiikirize kumwe ebbanga wena olowooza munaba mukyansasula ife tuzinoonya era naffe tuba tusobola okulumira ne tugamba wakiri kufunireyo akasente teri muntu yenna mpoziko ng'oliye mukumpanya naturally nga ye naturally mukumpanyisa okitegeera naye era oli asobola okwefiirizayo akasente nagamba oba abadde azisula mukaaga kakuweekesa tukuba omuyandi tokikategorizinga bwotyo kugamba nti anya
amanya nze Kato Sulaiman nyumba zino nzikuuma bukuumi si zange no onalaba nti okuzikuuma neiba wange oli basala enzigi ababbe bazisala nagenda okulaba nga okiyinza okunkolera sisobola kubeera wano buli ssaawa kuba nina amaka okuteekawo abantu abenyamba abatalinawo mbeera nnungi nembagira nga mbayambayambirako wano bakoleki basulewo nga we bankuumirawo nsobole okulaba nti mukama wange ennyumba ze azisanga bulungi naye ekizibu kyatuuseewo ndi Katoyi kalike nasimawo akatemporary nga kanso yakaganye akati kimbadde nsaba bwe baba nga basobola banzikirize kubanga si nyumba sizipangisa kupangisa kyobaki naye nteekawo bantu nga security yange kanso yalagidde abapangisa kanso yazze niragira teyagalawo bantu naye nga nalibadde nsobola okukola ki okuba nti nange nkuumawo naye nga bano abantu nabateekawo nze nabateekawo. Waliwo abantu nga bameka wano? Baliwo abantu 3. Sabye kanso ebeere yakisa kubanga bano balaba balina obwana oli oyo mukyalo mulaba wa lubuto atalina musajja wano amukuuma kale yeeyiza weeyiza wano. Ekyo kati nga gwokirabako ekyo kyabulimba nze nnyamba bayambe okubeera wano nnyamba bayambe ng'abantu abaligamba ne bagamba nti tuyambe kanekira newokomako wano nga bakuwayoko kasente ate kaaki nze banyamba kunkuumirako wano banyamba kunkuumirako wano. Kabugo Sande. Kiki buzibu ki obwatuusa wano? Obuzibu bwatuuseewo tubadde mu mbeera yaffe wano nga tuli bulungi naye tubadde tuli awo tulaba kanso ne batugwamu ne bajja ne bacekinga embeera y'ekitundu bagenza okwekanga nga toyireti teri ku mutendera gusaanidde ne bagimenyawo era ne batuwa ne batugamba okufuluma enju tugende ennyumba bazigale naye era okuba nti no batuguddeko bugwi tewali yeetegese tewali alina ssente kwegamba tetwasigadde awo tetumanyi ki kyakkola tetulina we tulaga kuba tetulina ssente wabula kati naffe tuli awo tetunamanya ki kituufu kiddako kyebula tusaba essaawa eno kuba nze kati essaawa eno sirina we nsobola kugenda naye nsaba omuntu yenna baba nga asobola okututaasa mu mbeera eno kati gyetulimu abeeyo ajja atuyambeko okuba kati ne bwe mba ntambule nenga nti ngende nonya akayumba wabbali sina kyengenda kasasuza era ninakodana ate nga batugambye essaawa yonna bakomawo nakakati tuyinza okuba tukyali wano ne batuuka ne batukobootulamu kati essaawa zono tutuyinamu yadde ne kasente tutwalwe ki kati mubadde mugenda wammwe mubadde mukyamawa kyamawa toyireti iri wansi awo nkaako mwenna mubadde mulaga fenna bagange nze bakitali hema mbali yatemeka ku nyumba wano era byatemeka ndiyo n'abaana bange 3 nabaire nzirawo olw'okwiranga bakansi bamenye ki etooyi kyokka nga nzawo niwe ntandikira kubeeda bintu n'abaana kubatwala tubatuweereyo okuwaire kaseera batukolye enkeera balikwenda tuveemu ayo ebintu tuzira kale oba eriyo ku obuyambi basaana tubaako obuyambi batusindikireko tupangise ku nyumba kuba tulina abaana ebyo bityo byetuli mu wano ssaawa eno kati babagambye nti leero temugenda sulamu tetumanyi oba banaakomawo oba tebakomewo
Tuli mu mbeera mbi, tetunafumana ku caayi, tuli mu mitima gya kwewaliikirira. Kyekyo. Kati olina kudda mu kyalo oba? Bwe mba nfunye akasente mpangisa owalala oba okudda mu kyalo. Bwe mba nfunye akasente mpangisa owalala oba okudda mu kyalo. Kuba kati sirinaawo wadde ataano. Ennyumba badde musasula ssanami? Musasula. Batuyamba buyamba. Ekiriko ekyererezi nyini ky'omwata nazimba era omukuŋŋaanira abantu okuzannya nga kye kimu ku ebyo ebifo ebirumbiddwa enkola eno. Tufunyeyo n'ekika ky'abantu abajja ne beesenza amayumba g'abantu agatannaggwa ne babeereramu ddala ate tebabeera na kabuyonjo era nga si wano wokka ewange naye mu bitundu bingi abantu bannayuganda amanyi bali bubi tebakyalina we beegekaluba ne balaba omuntu ng'azimbye awo ennyumba giyita ekifulukwa nga bagiyingiramu nga beebaka kasita oba nga wassaako akasolya nga beebaka mu kifuba. Tugenza okulaba era ngenda kuwandiikira poliisi. Waliwo gurupu y'abawala bato nnyo balina abaana bangi nga bagamba ffe twava Rwanda. Twava Rwanda ne tulaba wano ekifulukwa ne twebakamu. Kakati kanjogere ku bana abaninaanye era n'obuzibu obubadde bwenfunye. Abakyala bali awo bato bagamba abasinga bava Rwanda balina abaana abato bangi nnyo, bali mu nnyumba etaliiko toileti, bagenda wonna we basanze. Kati ffe balirwaana baabwe ne tubeera mu kifo ekikyuma era ekijjudde kazambi, ne bwogezaako ogenda ogezeeko okuyonja ate era w'oyonjezza ng'enkya nabo bakikola ki? Balina omuze, bagenda nnyo ku bikomera by'abantu. Abantu abalina ebikomera ne bagenda ku bikomera. Si kyekyo kyokka, n'abayiwa ebisaaniiko. Olw'okuba nti tawuni kiraaka yateekawo enkola nti olina bw'oba oli wa Mukono Central Division, abantu bokka basobola okuyoola ebisaaniiko ne babitwala, babayita ba kampuni bagiyita Mr. Bean. Kakati Mr. Bean ewooza wakati wa emitwalo ogumu n'ekitundu ku mitwalo 3 yo nga bw'eba eramudde. Bw'oba togenze wa Mr. Bean tolina wantu walala wonna wojja kusanga wojja kusuula bisaaniiko bifiibweko. Emmotoka zayimirira ziri wali, ezimu zatuweewa na World Bank kulaba nga obujama bw'ebibuga nga bino ebyetoolodde ennyanja Victoria ate tebugenda mu nnyanja, n'ennyanja nayo tugifiirwe. Ne batuwa n'ebimotoka ebisitula skipu, ebimotoka ebitwala kasasiro, era ne batuyambako nnyo okukola ekifo ky'ekatikkolo ng'ekigendererwa nti ebisaaniiko byonna ebiva mu Mukono tubisunsule obuveera tubuggyemu n'ebyatika n'ebiri ebivunda tukolemu manyuwa. Era ku mulembe gwa Meeya Ssenyonga ekyuma kino kyakola nnyo nga nakuwala bwe nakisanga nga kiddugala nnyo ng'ebisaaniiko bingi, pampers ne pads nga bisuuliddwa mu buli bifo byonna, era nga tuzeemu n'okufuna ekintu ekyakazibwako erya bbomu. Abantu okweyambira mu buveera ne bakasuka naddala mu bifo ebirimu poloti ezitannazimbwamu oba awo awali amayumba agazimbibwa nga tegannaggwa. Bbomu zino zibunye wonna mu kibuga ekivuddemu okukyuma okw'amaanyi ate erinze obweraliikirivu obw'amaanyi nti mukube nefudemba singa kino tekisalirwa magezi ekibuga kyolekedde okugwamu obulwadde bwa kolera. Kubanga kolera kitegeeza nti nno obukyafu twakwata contamination nti somehow ebintu bino bizibu okwogera nti abantu balidde kazambi, anti kazambi bw'asala n'agenda mu mazzi
abantu abasuubuzi baffe abatunda ebyokulya ono akutte wano ate n'amala n'akwata ku capati kati ng'olumbe tutandika okutambula naye ng'ate olumbe luno ffe tulweteereddewo kibi nnyo okwekobaana nga okwesulirayo ogwa nagamba ne tumala ne tusitula ennyimbe omuli ekidduka n'ery'abaana ate ekyo kitta nnyo eryabo abawonye kitwala ssente nnyingi nnyo obulwadde nga kolera n'endwadde endala ezigenderako kubanga n'obuveera obwo busuulibwasuulibwa ate era bwe bumu bwe bulegamako amazzi